okuva essula y'ekumi okutuuka ku y'ekumi Mukama n'amugamba Musa nti ekibonobono kimu nate kye ndimuleetera Falaawo ne Misiri oluvannyuma alibaleka okuvaamu bw'alibaleka mazima alibagobera ddala muno. Yogera kaakano mu matu g'abantu basabe buli musajja eri muliraanwa we na buli mukazi eri muliraanwa we ebintu ebya ffeeza n'ebintu ebya zaabu. Mukama n'abawa abantu okwagalibwa mu maaso g'Abamisiri. Nate omuntu Musa yali mukulu nnyo mu nsi ey'e Misiri, mu maaso g'abaddu ba Falaawo ne mu maaso g'abantu. Musa n'ayogera nti bw'atyo Mukama bw'ayogera nti nga mu ttumbi ndifuluma wakati w'e Misiri. N'ababereberye bonna ab'omu nsi ey'e Misiri balifa, okuva ku mubereberye wa Falaawo atuula ku ntebe ey'obwakabaka okutuuka ku mubereberye w'omuzaana ali ennyuma w'olubengo n'ebibereberye byonna eby'ebisibo. Era walibeera okukaaba okungi mu nsi yonna ey'e Misiri okutabangawo newankubadde tekulibaawo nate nga kuno. Naye ku omu mu baana ba Isirayiri embwa terimuwagalako lulimi, ku muntu newankubadde ensolo, mulyoke mumanye Mukama bw'ayawula wakati w'Abamisiri ne Isirayiri. Era abaddu bo bano bonna baliserengeta gye ndi, balivunnamira nze nga boogera nti genda n'abantu bo bonna abakugoberera, oluvannyuma ndigenda n'ava eri Falaawo n'obusungu bungi. Mukama n'amugamba Musa nti Falaawo talibawulira, ebyamagero byange biryoke byeyongere mu nsi ey'e Misiri. Musa ne Alooni ne bakola ebyamagero bino byonna mu maaso ga Falaawo. Mukama n'akakanyaza omutima gwa Falaawo n'atabaleka abaana ba Isirayiri okuva mu nsi ye. Okuva essula y'ekumi Mukama n'abagamba Musa ne Alooni mu nsi ey'e Misiri ng'ayogera nti omwezi guno gulibabeerera ogw'olubereberye mu myezi, gulibabeerera omwezi ogw'olubereberye ogw'omwaka. Mugambe ekibiina kyonna ekya Isirayiri nga mwogera nti ku lunaku olw'ekkumi olw'omwezi guno balyetwalira buli muntu omwana gw'endiga ng'ennyumba z'abajjajja baabwe bwe ziri, omwana gw'endiga buli nnyumba. Era ennyumba bw'ebanga entono nga temalewo omwana gw'endiga, kale abeere ne muliraanwa we ali okumpi n'ennyumba ye, bamutwale ng'omuwendo gw'emyoyo gy'abantu bwe guli, buli muntu nga bw'alya mulibalibwa ku mwana gw'endiga. Omwana gw'endiga gwammwe tegulibaako bulema, omusajja ogwakamala omwaka muliguggya mu ndiga oba mu mbuzi. Muligutereka okutuusa olunaku olw'ekumi olw'omwezi guno. Ekkuŋŋaaniro lyonna ery'ekibiina kya Isirayiri baligutta lwaggulo. Era balitwala ku musaayi baguteeke ku mifuubeeto gyombi ne ku kabuno mu nnyumba mwe baligulira. Awo balirya ennyama mu kiro kiri ng'eyokebbwa n'omuliro n'emigaati egitali mizimbulukuse, baligirira ku nva ezikaawa. Temugiryangako mbisi newankubadde enfumbe n'amazzi, wabula enjokye n'omuliro, omutwe gwayo n'ebigere byayo n'ebyomunda byayo. Nammwe temugirekangawo okutuusa enkya, naye erekebwako okutuusa enkya, muligyokya n'omuliro. Era bwe mutyo bwe muligirya nga mwesibye ebimyu n'engatto nga ziri mu bigere byammwe n'omuggo nga guli mu mukono gwammwe, muligiryanga mangu. Eyo kwe kuyitako kwa Mukama, kubanga ndiyita mu nsi ey'e Misiri mu kiro kiri, ndikuba ababereberye bonna mu nsi ey'e Misiri, omuntu era n'ensolo. Era ku bakatonda bonna ab'e Misiri ndisala emisango, nze Mukama. Awo omusaayi gulibabeerera akabonero ku nnyumba ze mulimu, nange bwe ndiraba omusaayi ndibayitako, so tewalibeera lumbe ku mmwe okubazikiriza bwe ndikuba ensi ey'e Misiri. Era olunaku luno lulibabeerera ekijjukizo, nammwe munaalwekuumanga embaga ya Mukama mu mirembe gyammwe gyonna, munaalwekuumanga embaga mu tteeka eritaggwaawo. Ennaku 7 mulya emigaati egitazimbulukuswa. Era ne ku lunaku olw'olubereberye munajjangamu ekizimbulukusa mu nnyumba zammwe, kubanga buli alya emigaati egizimbulukuswa okuva ku lunaku olw'olubereberye okutuusa olunaku olw'omusanvu, omwoyo ogwo gulisalibwa ku Isirayiri. Era ku lunaku olw'olubereberye walibabeerera okukuŋŋaana okutukuvu, era ku lunaku olw'omusanvu okukuŋŋaana okutukuvu. Emirimu gyonna gireme okukolebwa mu nnaku ezo, wabula gye yeetaaga buli muntu okulya, egyo gyokka kye kirungi okukolebwa mmwe. Mulyekuuma embaga ey'emigaati egitazimbulukuswa, kubanga ku lunaku luno lwennyini lwe nziyiddemu eggye lyammwe mu nsi ey'e Misiri. Kye munaavanga mulwekuuma olunaku luno mu mirembe gyammwe gyonna mu tteeka eritaggwaawo. Mu mwezi ogw'olubereberye ku lunaku olw'ekumi olw'omwezi olw'eggulo mulirya emigaati egitazimbulukuswa okutuusa olunaku olw'amakumi 21 olw'eggulo.
ennaku 7 ekizimbulukusa tekirirabika mu nnyumba zammwe nga buli ali ekizimbulukuse omwoyo ogwo gulisalibwa ku kibiina kya Isirayiri bw'aliba munnaggwanga obanga nzaarwa temulyanga ekizimbulukuse mu bifo byammwe byonna mulyanga emigaati egitazimbulukuswa. Musa n'alyoka abayita abakadde bonna ba Isirayiri n'abagamba nti mulonde mwetwalire abaana b'endiga ng'ennyumba zammwe bwe ziri mutte okuyitako nammwe mulitwala omuvumbo gwa ezobu ne munnyika mu musaayi ogw'omu kibya ne mumansulira ku kabuno n'emifuubeto gyombi n'omusaayi ogw'omu kibya temufuluma omuntu yenna mu mulyango ogw'ennyumba ye okutuusa enkya kubanga Mukama aliyita okukuba Abamisiri awo bw'aliraba omusaayi ku kabuno ne ku mifuubeto gyombi Mukama aliyita ku mulyango so talireka muzikiriza okuyingira mu nnyumba zammwe okubakuba era mulyekuuma ekigambo ekyo ng'etteeka eriggwe n'eri abaana bo eritaggwaawo awo bwe muliba mutuuse mu nsi Mukama gy'alibawa nga bwe yasuubiza muneekuumanga okuweereza kuno awo olulituuka abaana bammwe bwe balibagamba nti okuweereza kwammwe kuno amakulu ki mulyogera nti ye ssaddaaka ey'okuyitako kwa Mukama eyayita ku nnyumba z'abaana ba Isirayiri mu Misiri bwe yakuba Abamisiri n'awonya ennyumba zaffe abantu ne bakutama ne basinza abaana ba Isirayiri ne bagenda ne bakola bwe batyo Mukama nga bwe yalagira Musa ne Alooni bwe batyo bwe bakola awo olwatuuka mu ttumbi Mukama n'akuba abaana ababereberye bonna ab'omu nsi ey'e Misiri okuva ku mubereberye wa Falaawo eyatuula ku ntebe ey'obwakabaka okutuuka ku mubereberye ow'omusibe eyali mu kkomera n'embereberye zonna ez'ebisibo Falaawo n'agolokoka ekiro ye n'abaddu be bonna n'Abamisiri bonna ne waba okukaaba okunene mu Misiri kubanga tewali nnyumba etafaamu muntu n'abayita Musa ne Alooni ekiro n'ayogera nti mugolokoke muve mu bantu bange mmwe era n'abaana ba Isirayiri mugende mumuweereze Mukama nga bwe mwayogera mutwale endiga era n'ente zammwe nga bwe mwayogera mugende mumpe omukisa n'Abamisiri ne babakubiriza abantu okubanguyiriza okuva mu nsi kubanga bayogera nti tufudde ffenna abantu ne batwala obutta bwabwe nga tebunnaba kuzimbulukusibwa ebibbo byabwe eby'okugoyeramu nga bisibiddwa mu ngoye zaabwe ku bibegabega byabwe abaana ba Isirayiri ne bakola ng'ekigambo kya Musa ne basaba Abamisiri ebintu ebya ffeeza n'ebintu ebya zaabu n'engoye Mukama n'abawa abantu okwagalibwa mu maaso g'Abamisiri ne babawa bye baasaba ne banyaga Abamisiri abaana ba Isirayiri ne batambula okuva mu Lamesesi okutuuka mu Sukosi ng'obusiriivu 6 batambula n'ebigere abasajja era n'abaana era ekibiina eky'abannaggwanga ne balinnya wamu nabo n'endiga n'ente ebisibo bingi nnyo ne bookya emigaati egitazimbulukuswa n'obutta bwe bajja mu Misiri kubanga bwali nga tebunnasibwamu ekizimbulukusa kubanga baagobebwa mu Misiri nga tebayinza kulwa so baali tebannaba kwefumbira mmere yonna n'okutuula kw'abaana ba Isirayiri kwe baatuula mu Misiri gyali emyaka 430 awo olwatuuka emyaka 430 nga giyise ku lunaku luli eggye lyonna erya Mukama ne liryoka liva mu Misiri kye kiro ekisaanira okukyekuuma ennyo eri Mukama okubafulumya mu nsi ey'e Misiri ekyo kye kiro kiri ekya Mukama ekisaanira abaana bonna aba Isirayiri okukyekuumanga ennyo mu mirembe gyabwe gyonna Mukama n'abagamba Musa ne Alooni nti lino ly'etteeka ery'okuyitako munnaggwanga yenna talyangako naye buli muddu w'omuntu agulibwa n'ebintu bw'anaamalanga okumukomola n'alyoka alyako omugenyi n'omuweereza aweebwa empeera talyangako mu nnyumba emu mweneelirwanga totwalanga bweru wa nnyumba ku nnyama yaayo so temumenyanga ggumba lyayo ekibiina kyonna ekya Isirayiri bali kukwata era munnaggwanga bw'anaasuulanga ewuwo ng'ayagala okwekuuma okuyitako eri Mukama abasajja be bonna bakomolebwenga alyoka asembere akwekuume anaabeeranga ng'enzaarwa naye atakomolebwenga yenna talyangako wali mubeerera etteeka limu enzaarwa n'omugenyi asula omumwe bwe batyo bwe bakola abaana ba Isirayiri bonna nga Mukama bwe yabalagira Musa ne Alooni bwe batyo bwe bakola awo ku lunaku luli Mukama n'alyoka ajja abaana ba Isirayiri mu nsi ey'e Misiri mu ggye lyabwe okuva essula 13 Mukama n'amugamba Musa ng'ayogera nti onterekeranga abaana ababereberye bonna buli agulenda mu baana ba Isirayiri oba wa muntu oba wa nsolo ye wange Musa n'abagamba abantu
nti mujjukiranga olunaku luno lwe mwaviiramu mu Misiri mu nnyumba ey'obuddu, kubanga mu maanyi g'omukono Mukama mwe yabaggya mu kifo ekyo. Tebalyanga ku migaati egizimbulukuswa. Ku lunaku luno bwe munaavaamu mu mwezi ogwa Abibu, awo olulituuka Mukama bw'alikuleeta mu nsi y'Omukanani n'ey'Omukiiti n'ey'Omwamori n'ey'Omukiivi n'ey'Omuyebuusi gye yalayirira abajjajjaabo okugikuwa, ensi ejjudde amata n'omubisi gw'enjuki, oneekuumanga okuweereza kuno mu mwezi guno. Ennaku 7 onoolyanga emigaati egitazimbulukuswa, era ku lunaku olw'omusanvu wanaabanga embaga eri Mukama. Emigaati egitazimbulukuswa giriibwe mu nnaku ezo 7, so tegirabikenga gy'oli emigaati egizimbulukuswa, so tekirabikanga ekizimbulukusa gy'oli mu nsalo zo zonna. Era onoomugambanga omwana wo olunaku luli ng'oyogera nti, olw'ebigambo Mukama bye yankolera bwe nava mu Misiri. Era ginaakubeereranga akabonero ku mukono gwo era ekijjukizo wakati w'amaaso go. Amateeka ga Mukama galyoke gabeere mu kamwako, kubanga mu mukono ogw'amaanyi Mukama mwe yakuggira mu Misiri. Ky'onoovanga weekuuma etteeka lino mu biro byalyo buli mwaka buli mwaka. Awo olulituuka Mukama bw'alikuleeta mu nsi ey'Omukanani nga bwe yakulayirira ggwe ne bajjajjaabo bw'aligikuwa, onoomuterekeranga Mukama buli kiggulanda na buli kibereberye ky'olina ekiva mu nsolo. Abasajja banaabanga ba Mukama. Era onoonunulanga buli mbereberye y'endogoyi n'omwana gw'endiga, era obanga tooyagalenga kuginunula onoogimenyanga obulago, era ababereberye bonna mu baana bo onoobanunulanga. Awo omwana wo bw'anaakubuuzanga mu biro ebirijja ng'ayogera nti, kiki kino, onoomugambanga nti, mu maanyi ag'omukono gwe Mukama mwe yatuggira mu Misiri mu nnyumba ey'obuddu. Awo olwatuuka Falaawo bw'ataatuleka wabula olw'empaka, Mukama n'atta ababereberye bonna ab'omu nsi ey'e Misiri, ababereberye ab'abantu era n'embereberye ez'ensolo. Kyenva mmuwa Mukama buli kiggulanda ekisajja okuba ssaddaaka, naye ababereberye bonna ab'abaana bange mbanunula. N'ekyo kinaabanga akabonero ku mukono gwo n'ebiteekebwa wakati w'amaaso go, kubanga mu maanyi ag'omukono gwe Mukama mwe yatuggira mu Misiri. Awo Falaawo ng'amaze okubaleka abantu, Katonda n'atabatwala mu kkubo ery'ensi ey'Abafirisuuti newankubadde nga lye lyali okumpi, kubanga Katonda yayogera nti, wozi abantu baleme okwejjusa bwe baliraba okulwana baleme okudda e Misiri. Naye Katonda n'abeetoolooza abantu mu kkubo ery'eddungu ku mabbali g'ennyanja emyufu. Abaana ba Isirayiri ne balinnya nga balina ebyokulwanyisa okuva mu nsi ey'e Misiri. Musa n'atwala amagumba ga Yusufu wamu naye, kubanga yabalayiza ddala abaana ba Isirayiri ng'ayogera nti, Katonda talirema kubajjira, nammwe mulitwala amagumba gange okuva wano wamu nammwe. Ne bava mu Sukkosi okutambula ne basula mu Yesamu ku nsalo y'eddungu. Mukama n'agenda mu maaso gaabwe emisana mu mpagi ey'ekire okubakulembera mu kkubo, era ekiro mu mpagi ey'omuliro okubaakira balyoke batambule emisana n'ekiro. Empagi ey'ekire emisana n'empagi ey'omuliro ekiro tezaggwaawo mu maaso g'abantu. Okuva essula y'e14. Mukama n'amugamba Musa ng'ayogera nti, bagambe abaana ba Isirayiri badde ennyuma basule mu maaso ga Pikakirosi wakati wa Migudoli n'ennyanja, mu maaso ga Barizefoni emitala w'eri musule ku mabbali g'ennyanja. Falaawo aliboogerako abaana ba Isirayiri nti, bazingiziddwa mu nsi, eddungu libasibye. Nange Falaawo ndimukakanyaza omutima, alibagoberera ennyuma waabwe, nange ndyefunira ekitiibwa ku Falaawo ne ku ggye lye lyonna, n'Abamisiri balimanya nga nze Mukama. Bwe batyo bwe baakola. Ne bamugamba kabaka w'e Misiri nti, abantu badduse, omutima gwa Falaawo n'ogw'abaddu be ne gukyukira ku bantu. Ne boogera nti, kiki kino kye tukoze okuleka Isirayiri obutatuweereza? N'ateekateeka eggaali lye n'atwala abantu be wamu naye, n'atwala amagaali 600 amalonde n'amagaali gonna ag'e Misiri n'abaami okubeera ku go gonna. Mukama n'akakanyaza omutima gwa Falaawo kabaka w'e Misiri n'agoberera abaana ba Isirayiri, kubanga abaana ba Isirayiri bafuluma n'okwewaana. Abamisiri ne babagoberera ennyuma, embalaasi zonna n'amagaali gonna aga Falaawo
n'ababe abeebagala embalaasi n'eggye lye ne babatuukako nga basuze kumpi n'ennyanja ku mabbali ga Pikakirosi mu maaso ga Barizefoni. Falaawo bwe yasembera abaana ba Isirayiri ne bayimusa amaaso gaabwe, laba Abamisiri nga babagoberera ennyuma waabwe. Ne batya nnyo abaana ba Isirayiri ne bakaabira Mukama ne bagamba Musa nti, kubanga tewaali ntaana mu Misiri, kyovudde otuleeta tufiire mu ddungu? Kiki ekikutukozezza bw'otyo okutuggya mu Misiri? Kino si kye kigambo kye twakugambira mu Misiri nga twogera nti tuleke tuweereza Abamisiri, kubanga kirungi okubaweereza Abamisiri okusinga okufiira mu ddungu. Musa n'abagamba abantu nti, temutya, muyimirire buyimirizi mulyoke mulabe obulokozi bwa Mukama bw'anaabakolera leero, kubanga Abamisiri be mulabye leero temulibalaba nate emirembe gyonna. Mukama anaabalwanirira nammwe munaasirika. Mukama n'agamba Musa nti, kiki ekikunkaabiza? Bagambe abaana ba Isirayiri bagende mu maaso, era yimusa omuggo gwo ogolole omukono gwo ku nnyanja ogyawulemu, n'abaana ba Isirayiri banaagenda wakati w'ennyanja ku lukalu. Nange laba nze ndibakakanyaza emitima Abamisiri baliyingira okubagoberera, nange ndyefunira ekitiibwa ku Falaawo ne ku ggye lye lyonna, ku magaali ge ne ku bantu be abeebagala. Abamisiri balimanya nga nze Mukama bwe ndimala okwefunira ekitiibwa ku Falaawo, ku magaali ge ne ku bantu be abeebagala. Malayika wa Katonda eyakulembera eggye lya Isirayiri n'avaayo n'adda ennyuma waabwe. Empagi ey'ekire n'eva mu maaso gaabwe n'eyimirira ennyuma waabwe, n'ejja n'ebeera wakati w'eggye lya Misiri n'eggye lya Isirayiri. Ne waba ekire n'ekizikiza, naye n'ereeta omusana ekiro, abo ne batasemberera bali ekiro kyonna. Musa n'agolola omukono gwe ku nnyanja, Mukama n'asindika ennyanja n'omuyaga ogw'amaanyi ogw'ebuvanjuba obudde okukya. Ennyanja n'agifuula olukalu, amazzi ne geeyawulamu. Abaana ba Isirayiri ne bayingira wakati w'ennyanja ku lukalu, amazzi ne gababeerera ekisenge ku mukono ogwa ddyo ne ku mukono ogwa kkono. Abamisiri ne bagoberera ne bayingira ennyuma waabwe wakati w'ennyanja, embalaasi zonna eza Falaawo, amagaali ge n'abantu be abeebagala. Awo olwatuuka mu kisisimuka eky'enkya, Mukama n'atunuulira eggye ly'Abamisiri mu mpagi ey'omuliro n'ekire, ne yeeraliikiriza eggye ly'Abamisiri. N'aggyako bannamuziga ab'amagaali gaabwe ne bagagoba nga gazitowa. Abamisiri ne boogera nti, tudduke mu maaso ga Isirayiri, kubanga Mukama abalwanirira ku Bamisiri. Mukama n'agamba Musa nti, golola omukono gwo ku nnyanja, amazzi gadde ku Bamisiri, ku magaali gaabwe ne ku beebagazi baabwe. Musa n'agolola omukono gwe ku nnyanja, ennyanja nedda mu maanyi gaayo nga bukedde. Abamisiri ne bagidduka, Mukama Abamisiri n'abakunkumulira wakati mu nnyanja. Amazzi ne gadda ne gasaanikira amagaali n'abeebagazi, era n'eggye lya Falaawo lyonna abaayingira mu nnyanja ennyuma waabwe tewaasigala n'omu mu bo. Naye abaana ba Isirayiri ne batambula ku lukalu wakati mu nnyanja, amazzi ne gababeerera ekisenge ku mukono ogwa ddyo n'ogwa kkono. Bw'atyo Mukama n'alokola Isirayiri ku lunaku luli mu mukono gw'Abamisiri. Isirayiri ne balaba Abamisiri nga bafudde ku mabbali g'ennyanja. Isirayiri ne balaba omulimu omunene Mukama gwe yakola Abamisiri. Abantu ne bamutya Mukama, ne bamukkiriza Mukama n'omuddu we Musa. Okuva essula y'e15. Musa n'abaana ba Isirayiri ne balyoka bamuyimbira Mukama oluyimba luno ne boogera nti, ndimuyimbira Mukama kubanga yawangulidde ddala, embalaasi n'omwebagazi waayo yabisudde mu nnyanga. Mukama ge maanyi gange era lwe luyimba lwange, anfuukidde obulokozi bwange. Ono ye Katonda wange, nange ndimutendereza. Ye Katonda wa kitange, nange ndimugulumiza. Mukama ye muzira okulwana, Mukama lye linnya lye. Amagaali ga Falaawo n'eggye lye yabisudde mu nnyanja, n'abakungu be yalonda basaanyeewo mu nnyanja emyufu. Obuziba bubasaanikidde, basse mu buziba ng'ejjinja. Omukono gwo ogwa ddyo Mukama gulina ekitiibwa mu maanyi. Omukono gwo ogwa ddyo Mukama gubetenta omulabe. Era mu bukulu obw'okusingako obasuula abakulumba, otuma obusungu bwo ne bubasiriiza ng'ebisasiro.
era n'omukka ogw'omu nnyindo zo amazzi galinnyisibwa, ekitaba ne kiyimirira entuumo, obuziba ne bukwata mu mutima ogw'ennyanja. Omulabe n'ayogera nti, n'agoberera, n'atuuka, n'agereka omunyago. Okwegomba kwange kunakkusibwa ku bbo. N'asowola ekitala kyange, omukono gwange gulibazikiriza. Wakunsa omuyaga gwo, ennyanja n'ebasaanikira, baasaanawo nga lisasi mu mazzi amangi. Ani afaanana nga ggwe, Mukama mu bakatonda? Ani afaanana nga ggwe, alina ekitiibwa mu butukuvu, ow'entiisa mu kutenderezebwa, akola amagero? Wagolola omukono gwo ogwa ddyo, ensi n'ebamira. Gwe mu kisa kyo wabakulembera abantu be wanunula, n'obaleeta mu maanyi go okutuuka mu kifo kyo ekitukuvu. Amawanga gawulira ne gakankana, obulumi bubakwata abatuula mu Bufirisuuti. Abakungu ab'omu Edomu ne balyoka beewuunya, ab'amaanyi ab'omu Mowaabu okukankana kubakwata. Abatuula mu Bukanani bonna bayenjebuka. Okutetemuka n'entiisa bibaguddeko mu bukulu obw'omukono gwo. Batudde ng'ejjinja okutuusa abantu bo lwe balisomoka. Mukama, okutuusa abantu lwe balisomoka be weefunira. Olibayingiza, olibasimba ku lusozi olw'obusika bwo, kifo kye weerongooseza. Mukama, okutuula omwo awatukuvu wo. Mukama, emikono gyo we gyanyweza. Mukama alifuga emirembe n'emirembe, kubanga embalaasi za Falaawo ne ziyingira wamu n'amagaali ge n'abeebagala mu nnyanja. Mukama n'azzaawo amazzi ag'omu nnyanja ku bo, naye abaana ba Isirayiri ne batambula ku lukalu wakati mu nnyanja. Miriyamu nnabbi mwannyina Alooni n'atwala ensaasi mu mukono gwe. Abakazi bonna ne bafuluma ne bamugoberera nga balina ensaasi nga bazina. Miriyamu n'abaddamu nti, mumuyimbire Mukama, kubanga yawangulidde ddala. Embalaasi n'omwebagazi waayo yabisudde mu nnyanja. Musa n'atambuza Isirayiri okuva ku nnyanja emyufu, ne bavaamu ne batuuka ku ddungu lya Suuli, ne bagenda ennaku 3 mu ddungu ne batalaba mazzi. Bwe baatuuka e Maala ne batayinza kunywa ku mazzi g'e Maala kubanga gaali gakaawa. Kyekyava kiyitibwa erinnya lyakyo Maala. Abantu ne bamwemulugunyiza Musa nga boogera nti, tunaanywa ki? N'akaabira Mukama. Mukama n'amulaga omuti, n'agusuula mu mazzi, amazzi ne gafuuka amalungi. Awo yabalagirira etteeka n'empisa, n'abakemera awo. N'ayogera nti, obanga oliwulira nnyo eddoboozi lya Mukama Katonda wo, n'okola obutuukirivu mu maaso ge, n'owulira amateeka ge, n'okwata by'alagira byonna, sirikuteekako ggwe endwadde zonna ze nateeka ku Bamisiri, kubanga nze Mukama akuwonya. Ne batuuka Erimu awaali ensulo z'amazzi 12 n'enkindu 7, ne basula awo awaali amazzi.